police bw'enaaba empise, I'm a law abiding citizen, nja kugendayo sirina kyenkoze, amagezi genjogyewa era gempabula community ne police ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango, abantu bonna abatawuliddwa, so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja keera ku makya amukwate amutte, aliraki afunye ne chance ebeera ne reflection. Yes, ensonga bwetyo bwegenda maaso. Omukyala anameera ate yavuddeyo olunaku lwaleero n'ayongera okulumya full figure ng'amulaga nti byonna byonna bibadde bigenda mu maaso byo, ye tabimanyiiko kintu kino kyonna wadde mayitire, wabula ate nga ne poliisi wenaaba emuyise ye tatidde mwetegefu okugenda akole statement ayogere ayambe poliisi nga bwe bagamba nti buyamba poliisi nayo ekuyambe. So nga kino kiteeka wa munnaffe full figure kimuteeka mu mbeera enzibu ennyo eraga nti ate omuntu waba ateeberezebwa okuba nga yeyamulumbye oba n'amupangira abazigu ne bamuyisa obubi, ate ye alina amaanyi mangi nnyo. Si bana babulijjo babadde azze akola ki? Naye kankuteereko owulire full story from the beginning. Omukyala ye biki byayogera ebirala byonna byayogera ku full figure kubanga ye alayika naye yamufunamuko ekimala. Weewulireko nawe ngambe kikyolowooza mu comment section. Informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'eŋŋamba nti police enneetaaga, era sinnafuna ku written summon empita ku police, naye I'm a law abiding citizen. Bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating, ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure bamukubye bakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure. Era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola avuma family yange, you know, for a whole year plus abadde avuma mwami wange, avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abeegomba oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku full figure, but just like so many other cases emisango tegyawulirwa. Ate of course tuba n'obudde bungi, tuba n'obudde butono, naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead office of the president nembaloopera nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi, nembaloopera from a community point of view, nembawa ne examples eza Hajati Zura, ez'abaana ba TikTok basibira obwerere, abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba, you know, a lot of stuff. Ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the president nendaga nti naffe atuvuma, naffe atutomentinga, kati mulina kuguma. So high impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu oba oli awo abamukubye baavudde ku kuba nti oba oli awo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi. Buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gw'olaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mu mabaala, abamuvumye, abakoze eki. Mu criminology and penology omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So full figure ensonga zi poliisi bwe muba munaamuyamba muyambe ne community muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye, abantu bakaaba, abantu boogera ebigambo eby'obusagwa. Nagambye this society needs healing. Bannange abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambo obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye babadde ku full figure.
naye nze munnange full figure I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki nengenda nendoopako mu office of the president bye yakola mwenna mwabiraba kuba ye yabyerekodingira ku vidiyo n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe ajja kunzita a lot of threatening violence a lot of assaults a lot of things ebyali criminal bye yakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya Mukama yankubira nga agamba full figure amugambye mbu nze napangisiza abayaaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone kaakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere naye nga bba wange gwabadde ngaavuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange si myemuliso nnyo gya family so ojja kuinsistinga nti bba wagundi wuuyo omuntu akubuuze nti awondagaawo bba wange ng'ekyamazima taliimu. So poliisi bw'enaaba empisi I'm a law abiding citizen nja kugendayo sirina kyenkoze amagezi g'enjoggi era gempabula community ne poliisi ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango abantu bonna abatawuliddwa so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja keera ku makya amukwate amutte alilaki afunye ne chance ebeera ne reflection wuuyo bangambye nti bagenza omukuba simanya abadde akubidde Kalango essimu simanya namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalango oba biki omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente and they'll put a bullet through her. Mpabuwi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while. Buli wiiki omukazi abeera mu mapoliisi. Buli wiiki yaba alina gwaggulako omusango. Waliwo abagambye nti abo abaamukubye lwaki tebaamuvumye buvumi nga ye bwavuma. You all aware and full figure bwavuma abantu. Nabo ne bamuddiza ng'adduka ng'abasiba. So if it's a mental issue, let her get treatment. Mumuyambe. If it's a legal issue, nga yeetaaga to face the law, agifeesinge. Abantu balina summoned files against her. Era bamulinze ku police. Fenna tumulinze because we have files ready against her. Yes, nga bw'owuliddeawo ensonga bwe ziri nti omukyala ono avudde ati yenalambulula ng'agamba nti ye mwetegefu genda mu kooti, mwetegefu genda eri poliisi, bwonna aweetaagibwa ajja kugendayo olw'ensonga nti ye mukyala agondera amateeka era nga byonna bye bamuwayiriza nti yamukubye oba yamupangira abazigu teri kye yasobola gamba society asobola kukola kwogera wano paka nga bagenze mu kooti oba mu poliisi nesobola okufuna omuntu omutuufu naye nga ayogedde ku nsonga egenda mu maaso nti full figure abadde yatabukira abantu bangi nnyo era nga bangi abamwinako complaints ez'enjawulo nga basiba mativu ku ngeri gy'abadde abayisaamu kugamba n'engeri gy'abadde yeeyisaamu ng'alabira ddala nti yali ku yensi Uganda yo agirina mu 5 era nga buli omu amuyisa nga bw'ayagala naye nga munnange ku luno nga omukyala bagambye nti bagezaako buli kisoboka bamutte mu makooti bamutte ku poliisi alinayo emisango 8 naye byonna wadde gyebiri asigala ali arrogant afuma abapoliisi yeeyisa nga bw'ayagala olw'ensonga nti alinako kali akokweyita nti presidential advisor. So olw'ensonga eyo agambye nti ye yeewunyiza nnyo okulaba abantu engeri gye bayisizaamu essanyu eriri mu bantu oluvannyuma lw'okukuba full figure ne bamwasa oba bamwasiza liiso oba emimwa baagyabizza byonna bye bamukoze Mukama Katonda yamanyi naye nga olaba ku kifaananyi awo naawe kennyini osobola okwerabirako n'omanya embeera gy'alimu. Tulina abasawo kuno abasawo mutubulire no state gy'alimu kati gye bayita batya mu lulimi lw'ekisawo naye nga kyenkugamba nti omukyala agezaako okukakasa n'agamba nti byonna bikoleddwa naye full figure kino kyekibadde kibulayo era saawa zino nakyo bakikoze naye ate nga waliwo nekisingako awo bayinza okumujja mu bulamu bw'ensi n'aba nga takyalibwo
takyasobola kwogera, takyasobola kukola ki, era ng'eno chance gy'afunye y'amaanyi nnyo era gikozesa okureflectinga ku bulamu bwe era asalewo ekituufu ky'anaabazzaako bw'aba nga ateredde oba nga azza engulu. Naye nga tujjukire nti ono omukyala ono abadde w'amaanyi nnyo mu campaign, ono Full Figure abadde w'amaanyi nnyo mu campaign za Anita Amongi against Kadaga, era nga ovudde ku ekyo munnange era akoze ebintu bingi nnyo nga bwenkomeza abasibyesibye abantu ba TikTok abayisizaamu eggaali, buli omu gyavuma buli kiramu kwegamba oba ne poliisi simanya ne presidential office ne office of the president naye boogedde nti munnange omukyalo ono abayisaamu eggaali. Kati kwegamba Nammere nga bwayogedde wano ng'amaliza vidiyo agambye nti no ekiba nga mental issue bamukoleko, nange nsuubira nti ekiba nga mental issue ddala baanimukozeeko ate nga si Full Figure yekka, bangi abali mu gavumenti nga nabo beetaaga obuyambi owa mental health olw'ensonga nti ebintu bye bakola n'ebintu bye boogera tebikwatagana, ate nga abamu balina ne posts ennene nga baministers. So baministers bakulira ebitongole ebinene ddala naye ng'ebintu bye boogera ku mitimbagano nga bafunye chance yogera ku TV ng'engeri gye beeyisaamu ddala naawe kwebuuziza n'ogamba ddala ono omuntu ategeera oba. Naye munange yes ye ensonga egenda mu maaso mu ggwanga, njagadde naye ogifunyeko kopi owulire ku mukyala Nammere naye nga alaga Full Figure nti yes bintu bikyagenda mu maaso era ye mwetegefu okugenda eri amakooti oba poliisi oba abantu bonna gye bamwetaaga ku nsonga eno.